olaba otuusa ne Museveni ogenda mu ghetto omune kati agala kulyayo ku kyamisana mu ghetto abadde atambulira mu bire nga ne bw'aba ayita kati mu kibuga ekkubo baligala essaawa 3 mb'omukulu ayitewo atya buli munansi kati sebofa abakwata ku Bombo Road omukulu Museveni buli wayitawo buli lunaku batugalira essaawa 3 geba ambulance teyitawo kakati kana akalulu ke kawempe ke watulabye twabaddemu is a precursor of 2026 njagala okomewo wano ogambe nti era okakwatamu baka kati twakugambye nti ne bojjayo emmamba ne bojjayo emmundu oba okubye munnamawulire fezo kati twazifudde real occupation hazards nze nga munabyafuzi era nalabye okubye bammeeya nga babakuba bammeeya ba MP babakuba abamawulire babasamba onajjayo emmundu akuba onadduka na bubokisi onakola kyefujjo ntubaga nti ebiseera byammwe ebyefujjo birabika biweddeko era sebo njagala kuwakakiiko k'okulonda nkuulira weekwese akakulira mukulu bya Mukama kuba wali badde ovaayo noyisa statement ey'amangu ennyo ng'ovumirira ekibiina kya Setaani kuba ffe ekibiina kyenali tukita ekibiina kya Setaani kuba ffe mu Bayibuli etugamba nti Setaani yajja okubba okutta n'okuzikiriza gwakulira akakiiko k'ebyokulonda twabadde tukusuubira mu bwangu ennyo okuvayo okuvumirira ebikolwa ebyakoleddwa ekibiina kya Setaani ekyenaalemu naye naawe nkulaga olinga nkugambye NRM eri wano nomwogezi waayo anti nze nkugambye nti bino biteeso bavumirira nabo bavumirira emivuyo egyalabiddwa mu kalulu amajje ago ogalabaago ebimotoka ebyo biraba birwanyi baziyita battle vehicles negwa akalulu just by election ojeyo battle vehicles ate twewuunya abasajja mu abavuga ebimotoka ebyo omumosula oba mubeere emmereyo sebo gwe avuga ekimotoka ekyo omumosula mwe muli ekitanda kyo mwe muli famireyo n'omwana okubanga sebo mwe mugene mulaba ebintu bino nalabyo omuvubuka wa NBS. He's a very humble man. Ntera okumulaba ffe ne tubagamba nti ekibiina kya Setaani kitandikidde kuffe namwe kijja kuba ennono yakyo yakola fujjo. Noba mukuba bamuwalula n'abasirikale b'eggwanga kubanga akalulu tekabeeramu ame. Bwe bambala ebikookolo bwe beefuula mbu akulira kamanda ni chief Museveni tamanyi bakutte emmundu bambadde bikookolo. Ne mutabani we gwe yalonda okulira eno naye tamanyi bambadde bikookolo mbukati ffe tulina kuzanyibwako scientifically psychologically buli omu abeegana obuuza poliisi bano ab'ebikookolo mubimanyi ate tubamanyi obuuza amenti ab'ebikookolo mubimanyi tetubamanyi kakati bino ebiseera sebo Mukama yadde mwe mwabadde mulaba nti akalulu ako nga mukatunuuliza NUP twasoose ne tubakunamya tone yeeyita Saabalwanyi tabeerangako olutalo yali alwanyeko even by election nojjayo ebimotoka ebirwanyi simanyi olagidde byelikopta yes oli ku Yugi Update TV kusinzira okubanga otuuliza gwe omukwano gwange yenna ali eyo gwe nagambye agala otweyungako agala okweyunga ku channel eno kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko okoonene mukade temwerabirako na mukade kubanga akadde ako mukwano gwange gakuyambako nnyo okuleetera notification message bwe wabanga aliwo information yonna gye tutaddeko ate buli wo subscribing obeera otufollowinze kitegeeza buli kimu kye tunaateekako ojja kubanga okifuna gwe omukwano gwange leka okipingwe ng'oli updated ku buli kimu ekigenda maaso mu ggwanga gwali eyampuliriza abali mu Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali e Dubai, abali mu US, abali mu UK, abali Canada, abali mu South Africa, namwe abali mu Ndwani Kenya, Nalekani, Menyani, namwe abali mu Asia, matumiddeko nnyo mwe bali kwekuumira ku Yugi Update TV mwe mbeezezzaawo amayengo gano aga Yugi Update TV. Mikwano gyange sola beebaza kinnoomu wabula nsazeewo nkozese lino eddoboozi eryewamu nsobole okubeebaza mwe bali kuyimirizaawo channel eno mwebale mwabajja naddala mwabajja mu comment section ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe ne mutangaaza bannayuganda ku ki ekiteekeddwa ekituufu okukolebwa gwe okusinziira ku ndowooza yo so muna batajjangako mu comment section mbakubiriza okujja mu comment section muteekeko ebirowoozo byammwe mutangaaze eggwanga ku biki byaba bagenze mu bukyamu
ne bikolebwa mu bukyamu eri bannayuganda. Dani ku Airlines Kenya nawe nkutumiddeko ennyo naye jangu mu comment section oteese toteekako buteesi linnya lyo mujje mu comment section mwe abasharinga aba likinga namwe abasubscribinga mwe muyimirizaawo amayengo ga channel. Eyo namba y'essimu gye mbateereddaawo ya noti 726 noti emu 679. Eyo enamba ya WhatsApp eri mu kimyufu. Ye namba gy'ogenda oyita kuba gy'osobola okuyitako gwe mukwano gwange ayagala okulanga wamu naffe. Ng'alina bizinensi yo ng'ogyagala tugikulangire nga wandyetaazo gikulangira. Eyo namba gy'oba oyitako ku WhatsApp osobole okubanga naye bizinensi yo gikuba abantu tugikulangire gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Ne ngenda mu maaso n'okulabula abantu ku biki ebigenda mu maaso mu ggwanga naddala ng'akalulu kano aka 2026 katuukuse kengedde. Kati buli muntu alina kubeera vigilant, olina kubeera bulindaala oleme kutunda mwoyo gwo mukwano gwange. Waliwo abatunda emyoyo gyabwe olw'M1,1500 sukaali. Gwe beera ng'omanyi akaseera we kanaatuuka akakuba ballot paper, beera nga manyi omuntu ogw'ogenda okuwa, gw'ogenda ottiikinga, gwe gw'olaba asobola okukulaakulanya ekitundu kyo constituency yo, gw'olaba agenda otwala eggwanga mu maaso. Bannange tusibwa nnyo akatambaala mu mutwe mu biseera nga bino. Newankubadde obwavu babubalumizza mutya, totunda mwoyo gwo ku lw'akantu katono, wabula saasira ku ggwanga lyo, osaasire ne ku zadde lyo, osaasire ne ku future weenaabeera. Lowooza ku by'emu maaso. Weewaawo abamu muyinza okulowooza ng'ebyo batabakwatako nga tebikwatako, naye ensobi yonna yonna ekolebwa eiza relative sengaawo maamawo kojjaawo biyinza otutuuka ng'ekyo ekizibu gwe kyetooloddeko ate olaba ebikwatirako biyinza otutuuka essa ne byetooloola ne bifundikira nga bikkutteko gwe mukwano gwange ali eyo. So kyenva nkubiriza baganda bange mwenna abali ku Yugi Update TV ogenda maaso n'okusharinga information eno. Baganda baffe beebeereremu ate era baleme kutunda mwoyo gwa ggwanga, babeere nga batambulira ku mazima, nga bayimirira ku mazima, nga bayimirirawo ku lw'eggwanga lyaffe erijja mu maaso, ku lwa future y'abantu baffe n'eggwanga lyaffe mu maaso, kubanga buli muntu ekigenda mu maaso kati akiraba. Bw'atalaba kigenda mu maaso nkakasa obeera muzibe. Ate era ne muzibe naye alina byawulira ebimukyemula omutima, kati n'amanya nti no mu ggwanga mulimu kino. So nkubiriza buli omu obeere lalabayi wa munno, osobole okuba nga oli kalabaalaba w'oyo ku biki ebigenda mu maaso. Obakubirize n'omubakubiriza. Waliwo abali mu byalo nga tebamanyi kigenda mu maaso, mubaagaliza subscribinga ku mikutu gino bategere ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe. Wakati smartphone zajja gwe mukwano gwange ali eyo. Wabula mbaagaliza olunaku olulungi, mubale kwekumira ku Yugi Update TV, mubatana subscribinga mugere mu maaso n'okusubscribinga. Mbaagala nnyo era mweraba.